okuvanga ebukasa paka ekakooge era twakukanya tugenda kutwala emmotoka nnya, ebbiri nga zijja ebbiri nga ziddayo mu space eyo. So tusaba mubeere cooperative. Yebaza abantu bawa Kisummwe, tubatuukirira mubuuza ani agambye nga muwaayo ettaka eritakyagulika. Ekikolwa ekyo kya bugunjufu nnyo, mulazeewo enjawulo. Abaana baffe tubatendeke, tubagambe gye mulaze kolerereze ssente z'ogenda okukola ki okusasulwa. Omwana yenna azze okubba amafuta mu bimotoka bino bye mulaba wano, basebo ne banyabo mbeegayiridde tomusindika bw'oba omanyi talinamu omuzoogo. Buli omu akyatunda akikole ki akireete budde bwakukola ssente. Ssente mugenda tandika zikola kati yamina. Bano emmere tebaleeze yakyayina, bagenda kulya mmere yaki. Tubadde n'okusomoozebwa oluguudo luno otunuulira distance eno gye bagenda otuyambako erimu emyalo egy'obulabe webattira n'abantu baffe. So tulowooza nti bwe ginaaba gikoleddwa ejja kutuyamba insecurity okuba ng'ekendeera. Twagala okwebaza gavumenti olw'okuba nti naffe tujjukidde ab'eggombolola eno era abantu abawangalira mu kitundu kino. Oluguudo lubadde lubi nnyo, mmoka nga ziseerera, ebyamaguzi nga tebitambula, abaana tebasobola kugenda ku masomero, abantu bangi bafunye ebisago olw'okuba oluguudo luno. N'essaawa zino olaba akakuba katonnyemu katono naye okuseera kubadde kungi. So oluguudo luno naalukoleddwa ebintu bingi, bizinesi z'abantu zigenda kusituka, abavubuka bagenda kwongera okufunamu, ne bizinesi esinga obunene zigenda kujja mu kitundu.